ayongedde okuba nti nkwaniriza wenna ataddeko 107 akatonzi mwenda wonna wosinze okwetula ekibuga ekikulu Kampala, abali ebweru wa Kampala, abali mu bizinga, abali e Masaka batugoberera nga musinza ku TikTok. Mwebale nnyo abali ku YouTube mwenna nga mutugubira bulungi, abali ebweru w'eggwanga mu kyonde eky'Abarabu, abali mu Bulaaya mwenna mwebale nnyo okuba nti mutaddeko. Tutandikidde nate ku lutalo lw'eggwanga erya Israel n'eggwanga etibwa erya Iran ne bagambye nti tukyagenda maaso n'okuba nti tumanya ebimu ku ebyo ebyatambula wakati mu lutalo luno olwamala ennaku 12 bivaayo mpola mpola, bivaayo mpola mpola. Onako Luisi twakutegeezezza nti omukulembeze eggwanga erya Iran Dr. Masoud Pezeshkian yawonera watono yayita ku lugwanyu lw'omwezi lwennyini abo yagenda maaso n'okeka nti asimatuka okuttibwa bomu n'emizinga gya Isirayiri egyakuba ku kizimbe ekimu mwe yali yene sipiika ku ssaakuli ekitongole ekiramuzi muna mu ggwanga eryo. Kale netutegedde nti n'okunoonyereza era kukyagenda maaso kuli mu jjiya nnene nnyo nnyini ddala. Iran abagenda maaso n'okulabika nti banoonyereza baagala bamanyi obanga ddala waaliwo inside job, kubanga okunoonyereza kwabwe webasinzidde okuba nti banoonyereza bagamba nti omulimu guno Israel okumanya abakulu bano bwe baali batuuzizza miitingi kiteekwa okuba nga waaliwo omu ku bantu abali ku lusegere lw'abakulembeze bano basatu omwali ne pulezidenti yennyini eyagenda maaso n'okutemya ku ggwanga eriyitibwa erya Israel. Kati Iran bagamba bali mu kunoonyereza ani yawa Isirayiri amawulire nti pulezidenti yali atudde mu miitingi ne sipiika palamenti y'eggwanga ku ssa akulira ekitongole ekiramuzi munda mu ggwanga eryo. Bali mu kunoonyereza ba Iran. Investigation is underway. Akaseera kano kennyini nga bwe tugafuna kakati ebyo nabikubuulidde mbadde nkubulyaga kunoonyereza nti ko kuli mu jjiya nnene baagala kuzuula ani yali alidde mu pulezidenti olukwe ba Iran. Kakati era nga tukyagenda maaso n'okuba nti twetegereza amawulire agagenda maaso n'okeka nti gakwata ku lutalo newankubadde nga lwaggwa. Ngenda kukubuulira Iran egambye bazudde nti abasajja bayitibwa Abayisirayiri, kizuuliddwa nti abasajja bayitibwa Abayisirayiri bakozesa ne ku jjuju, bakozesa ku jjuju nga bagezaako okulabika nti bawangula olutalo. Awo tugenda kutuukawo naye katusooke ku nnyonyi eyitibwa F-15. mawulire gavuddeyo nti ne Isirayiri eri mu kunoonyereza ezimu ku nnyonyi batugambyemu ennyonyi ekika kya F-15 ezimu ku nnyonyi ezaakolebwa eggwanga lya Amerika ne baziwa Omuyisirayiri emu ku nnyonyi esinga okuba ey'omutawaana fighter jet multi-role fighter gye bayita F-15. Kakati bagambye nti ennyonyi eno emu ku nnyonyi zino yajja neefuna obuzibu ng'eri mu bwengula bw'eggwanga eriyitibwa erya Iran. Okunoonyereza kugenda maaso balabe kyava ku ki nti emu ku tanka, ate nga tanka eno ye yalimu amafuta agaali gagitambuza, yagenda maaso n'okuba nti ekalira. In fact batugambye nti teyakalira. Tanka y'ennyonyi F-15 yafuna obuzibu kyokka ng'ennyonyi eri mu bbanga mu bwengula bw'eggwanga eriyitibwa erya Isirayiri. Pilot eyali agenda maaso n'okuvuga ennyonyi eno n'asattira wakati mu bbanga, ennyonyi ng'amafuta tegakyatuuka mu yingini. F-16 no bagita F-15 nti nga amafuta tegakyatuuka mu yingini, kyokka ali mu bbanga amaze okuyingira obwengula bw'eggwanga etibwa erya Iran. Omukutu oguyitibwa Channel 12 bwe guti bugenze maaso n'okeka nti gutegeezezza bagambye nti waliwo akaseera akazibu ddala pilot ng'agezaako okuba essimu wano na wali ennyonyi zaali ziyinza okujja okulabika nti zimuwa amafuta mu bbanga nga ziri wala, nga akimanyi nti kyabulabe nnyo ennyonyi eno okulandinga munda mu ggwanga etibwa erya Iran, ate era ng'akimanyi nti kiyinza obutamusobozesa kudda bweru wa ggwanga lya Iran n'apapirira, ate nga bw'agenda maaso n'okulabika nti akola ejection yagiveemu ng'akozesa parachute, kitegeeza nti ennyonyi egenda kugwa, ate naye mwennyini bajja kumuwambira munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran. Israel etegeezezza nti akaseera kaaliwo mu lutalo, pilot waabwe yafuna obuzibu, ennyonyi amafuta tegakyatuuka ku yingini. Kakati nga balina okufuna ennyonyi egenda maaso n'okuba nti emuwa amafuta bagateeke mu tanka endala. Eno tanka ampuliriza ku yali egenda maaso n'okuba nti etambulira ey'amafuta nga tegakyatuuka ku yingini, ng'efudde kyokka ali mu bwengula, ate abasajja Abayiraani bakambwe. Kati ateeberezaamu okugizza ebweru okugifulumya eggwanga erya Iran ng'amafuta tegakyasobola kugimala.
ateeberezaamu okulandinga mu Iran olwo bamukutte nayo ate era bw'avaamu abuukemu era bajja mumukwata kakati ne bemusobera okusinza ku mawulire nga bwe gagenze maaso n'okuleka nti ampuliriza gavaayo omukutu oguyitibwa Channel 12 gufulumira munda mu ggwanga eriyitibwa erya Israeli bwe batu batubuulidde kyokka bagambye nti oluvannyuma lw'akaseera nga musajja mukulu Pilot tamanyi kiddako yasobola okulabika nti munnanga afuna obuyambi ennyonyi endala ezigenda maaso n'okozesebwa okumuwa amafuta ennyonyi endala ez'Abayisirayiri zaayingirawo era ne bamuwa amafuta ne bamuteekera mu ttanka endala yali ekola obulungi n'asobola okusimatuka abasajja bayitibwa aba Iran mu lutalo nga bwe lwatambula eggwanga eritibwa erya Iran ligamba nti liriko ennyonyi bbiri ziragenda maaso n'okuba nti bakuba ne bagamba nti balina ne Pilot omu gwe baawamba amagye ga Israeli gagenda maaso n'okuba nti gakiwakanya bagamba nti mu lutalo nga bwe lwatambula okumala ennaku 12 mpaawo nnyonyi yonna yagenda maaso n'okulabika nti oboolyawo ekubwa era mpaawo Pilot waabwe yenna yagenda maaso n'okulabika nti oboolyawo awambibwa naye nga nti waliwo akaseera ak'akazigizigi wakati mu lutalo nga bwe lwatambula tukubuulira ebyaliyo kankuwe kakati na bino kankuwe bino waliwo omukungu muna mu ggwanga ekitibwa erya Iran agenze maaso n'okulabika nti mukungu munda mu ggwanga eritibwa erya Iran akatyemudde agambye nti bannange tubabuulira ki agambye mbabuulire agambye nti wakati ng'olutalo lugenda maaso n'okuba nti lutambula wakati w'eggwanga eritibwa erya Israeli omukutu oguyitibwa Jerusalem Post be bagenze maaso n'okulabika nti bafulumizza gano bali Israeli naye nga gafulumidde Iran ekibuga ekiyitibwa Tehran bagenze maaso n'okuba nti bategeezezza nti eggwanga eritibwa erya Israeli eggwanga eritibwa erya Israeli wakati mu lutalo bakozesako ku juju edogo Iran bagambye nti nti waliwo super powers ezaali deployed by the Israeli Defense Forces mu lutalo bagamba nti bakozesa supernatural powers wakati mu lutalo nga bagezaako okuba nti munnange bawangula olutalo Iran egamba tukizudde abasajja bakozesa ku juju Israeli used supernatural spirits the occult and supernatural spirits during 12-day war kakati waliwo olupapula lw'amawulire baluyita Javan lugobererwa okusooka ku Twitter oba X abantu omutwalo gwangu muno ekitundu bwe batyo bategeezezza ne bagamba nti bakizudde senior Iranian official ategeezezza nti Israeli yakozesa the occult and supernatural spirits wakati mu lutalo Abdullah Ganji yaliko editor olupapula lw'amawulire olugenda maaso n'okukwatagana obutereevu n'amagye ga Iran agayitibwa IRGC baluyita Javan bw'atyo bw'ategeezezza nti baazudde nga waliwo a strange phenomenon eyagenda maaso waliwo ebikolwa Israeli byagenda maaso n'okuba nti ekozesa wakati mu lutalo luno naye nga biraga nti byalimu ebyakalogo kalenzi byalimu juju byalimu okuloga Israeli ng'aloga olutalo Iran bwegambye Abayisirayiri babalumiriza okuba nti olutalo baali baluloga kakati omukutu guno oguyitibwa Javan bagambye nti waliwo empapula obupapula obwasangibwa ku streets z'ekibuga ekiyitibwa Tehran obupapula buno nga buliko talismans nga bazitaddeko Jewish symbols obubonero bw'Abayudaaya obubonero buno obw'Abayudaaya nti obugenda maaso n'okukozesebwa wakati mu bikolwa eby'okuloga obubonero bw'Abayudaaya obukiikirira eddogo era ne bugamba nti ne mu lutalo olwasooka olw'eggaazi omwaka ogwasooka nga abasajja ba Hamas bamaze okulumba Iran era bano be bamu bagenda maaso n'okuleka nti baliikinga ekifaananyi kya President
kyesabinisa eggwanga erya Israeli gubayita Benjamin Netanyahu nga aliko ba specialist ba occult specialist bye yali asisinkanye mu lutalo olwasooka bano be bamu kati bagambe nti bazudde obupapula obwasulibwa ku street za Tehran tibamanyi oba bwava mu nnyonyi oba bwasulibwa butya naye nga buli mu lulimi oluyudaaya nga bataddeko obufaananyi buwanga biki kakati nti mu kunoonyereza okwabwe ne bazuula nti Israeli yayina ekiruubirirwa ekikusike mu kukozesa amaanyi ago bayita supernatural spirits okuwangula olutalo nti tebaleeta nnyonyi za mutawaana bomu za mutawaana n'okukozesa Amerika nti wabula bakwatako kone mu bigali Abaisirayiri kakati ku mwaka guli bana bajja vaanira baafulumya ekifaananyi kya Netanyahu oba baakijjawa tetumanyi ekifaananyi kya Netanyahu nga alina oyinza obayita bwe tubeereye newaffe oyinza obayita abasawo Abaganda baamulaba ng'alina ekifo kyalimu abasawo b'ekinnansi ng'alina ekifo kyalimu ng'ali ne ba occult specialist ng'asaba abagamba nti bannange tugenda mu lw'e Gaza naye twetaaga tugende maaso n'okuba nti tuluwangula mutubeere bajjajja Netanyahu kakati emyaka nga gigi egiyise nakino kankikubulira emyaka nga gigi egiyise Supreme Leader omukulembeze eggwanga erya Iran yavaayo n'ategeeza Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei yagamba nti hostile countries and Western and Hebrew intelligence services use occult sciences and gene entities for espionage. Ayatollah yagamba jabuvuddeko nti abasajja bayitibwa Abayirani bakizuula intelligence services ez'abasajja abazungu ez'Abayisirayiri ez'aba kyeruppe nti bakozesa occult sciences n'amajini mu kubega yagamba nti abo abasajja bakozesa n'amajini wakati nga bagenda okubega gabeeramu mu mission yadde nga bakafulu nnyo mu kubega nga bwe tugamba bulijjo nti abasajja bayitibwa aba Mossad mu kubega basula ntebe kati Ayatollah yagamba gye bavuddeko bino byamabegako nti abo abasajja mu kubega Iran yakizuula nti mulimu n'okukozesa amajini kakati nti ng'okyatenda nnyo abasajja bano okubeera bakafulu nnyo mu by'okubega espionage Iran yagamba nti bakozesa amajini abasajja abo kale no okusinza ku mukutu ogwetibwa Farus News Agency gwagwange etibwa Iran nagwo gwagenze maaso n'ogweka nti gwazzemu ne guposting ebigambo ebyateekeddwa ku mukutu ogwetibwa Javad ne bagamba nti using drugs and talking to the jinn okukozesa ebiragalagala n'okwogera n'amajini are not desirable traits for someone leading a country kintu ekitajjansa ekiyinza okukolebwa omukulembeze akulembera eggwanga nga bali ku Netanyahu bakusange ng'oli ku majini ogasaba obuwanguzi mu Irani ndi tugenda kulumba Gaza mbadde mbasaba mu mbeere tugenda kulumba Iran ng'ogasaba gakubeere gyetuge bigenda maaso n'okulabeka nti bitambula kale nno Iran bwetu bwegambye nti okunoonyereza kwe balimu nga bwe nabagamba nti Israeli bali mu kunoonyereza mu Amerika bali mu kunoonyereza obulumbaganyi bwe bakola kakati ne Iran banoonyereza kati bo okunoonyereza kwabwe bagambye nti balina obupapula bwe basanga nga buliko bwe emoji obumu ku emoji obw'emizimu nga Abaisirairi babutadde ku bupapula ne bagenda babusuula kakati ekitenda bakutegeerekeka obupapula buno Israeli bwe yasuula Tehran Abayirani bwe bagamba nti bazudde bwalimu ki baali bazingiddemu ki mu bupapula naye ng'okusinza ku mawulire agavuddeyo ate era naago genkubulidde ag'emabegako nti Israeli wakati mu ntalo zeebeeramu oluusi nti bamanyi n'okukozesa oba oliawo ku jjuju nga baagala okuwangula entalo. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Equality omuntu wa bulijjo.
Pure Herbs Clinic bakujjanyalisa eddagala nga lya butonde omwami yakwesaako enkola ey'okwezanyiikiriza ogaze prostate gland musogujja bugwesiba ebyekisinge byetagala okukamala abagamba nti genda maaso n'okuba nti obatuukira bakuwe ecupa eyitibwa prostate herb ku mitwalo 4 n'ekitundu zokka yes ku mitwalo 4 n'ekitundu zokka bagenda kuba bakujjanjaba atawanzibwa ulcers ofuna ekikeeto mu lubuto muliro ofuna ekikeeto omuliro mu lubuto tofuluma bulungi ulcer herbs eddagala bwe liri ku mitwalo 4 n'ekitundu atawanzibwa infections oluma mu ndira oba mu mazzi agali mu lusoosanyalala luma omugongo ku mitwalo 4 n'ekitundu zokka bagenda kuba bakujjanjaba otereere. Pure Herbs Clinic bali wali Kyebano Central emabega Butaba supermarket ku bessimu eddagala balireete wonna wooli noti 75 98 24 noti 75 2 98 24 noti 75 2 98 24 oba okube ku noti 76 32 Uganda Halal Bureau abo bavunaanizibwa okwekenneenya mutindo gw'ebintu bitukozesebwa nga biri halali okuli ebyokunywa by'okunywa kampuni baddamu okuyita nadagwa okuli ebyokunywa by'okunywa bakuyita bagamba nti batuukire basobola okukakasa by'okuluba nga biri halali genda ku Sir Apple Kagolo watandikira Plot Del Gardens ne bagamba nti kozesa bulijjo ebyokakasiddwa nti biri halali kebera kyogula oba nga kiriko akabuna aka Uganda Halal Bureau keetooloovu mulamulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu okuba ku nooti nnyaye munnya 233 561 essimu eyakagujje yakomyewo yes essimu yakagujje yakomyewo genda wegulire essimu eyo eyakagujje nga tennaba kuba nti eggwawo eri wali kuba nafa ba big time gadgets bagireese nga mitwalo 24 zokka ya GB 126 muto gwayo gwa GB 128 kuliko ne RAM erikoramu wa GB 6 eryanda likumya ddala omuliro okumala ennaku 3 kagujje simu nungi bulungi genda gifune ku mitwalo 24 zokka munafe abuda avuga boda tulina budde bugenda kudda ku charginga essimu yiino egenda okuba nti ekkolera eri ku promotion emitwalo 24 gyokka okuva mu big time gadgets ate nga bagamba nti bakuleetedde n'essimu muri Samsung S9 S8 S9 Plus Note 8 Note 9M n'essimu endala ne delivery bamukola kitegeeza nti ali mu kampani emirira n'essimu bajja kuba bagikuleetera genda wali ku Equatorial Mall shop namba 13 Nyango yamuka ku Kyaggula Road we bali kuba ku ssimu eno ofune kagujje noti 7 noti emu 12 noti 7 noti emu 12 wajja kuba wafuna bulungi noti 7 noti emu 12 98 ofune essimu eyo eyitibwa kaguje aba big time gadget sibe baje kuleetedde ate nga tukujukiza gwe atawanyizibwa omugongo babaleetedde enzijanjaba empya ey'omugongo ate nga ya mulembe bagenda kujjanjaba omugongo bannaffe bano ab'eggonero eri omugongo bali wali Kawempe opposite Katale bali ku kizimbe ekitibwa Kawempe shopping arcade bakafulumu kujjanjaba omugongo n'amagumba essimu noti 75 19 33 noti 07 5 5835 bakozesa enkola eyitibwa therapy treatment massage home care bajja kujja waka bakujjanjabe oli kafaliso oli mu kagaali bagamba nti oli ku miggo lwa magumba na mugongo beekwati bagenda kujjanjaba tolina zikutwala buyindi bakusobeza okulongosa naye nga sente ziriwo bagamba nti nedda genda olabe enzijanjaba empya etabanga mu Uganda gye bakuleetedde bakujjanjaba n'owunira ddala ogendera ku muggo ovaayo weegolodde bulungi Ekawempe ku 5 maaso ga Katale we bali n'ekipande ogenda kuba okiraba naawe asanyalala mugejjo Kiwanga ozimba ebigere bikumwa omuliro amagulu temuli maanyi beekwate 075 19 33 noti 075 19 3300 076 5 5835 bannafe abajja kuba bafuna bulungi tukyali wakati mu ddwaniro gye zivugira kanzi gye nkubuulire ekiriwo America etabuse batabukidde Vladimir Putin naye nga bw'ayongera okulwana essaawa yonna weapons ziyingirawo. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukuba n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka okuzigula nyiga star emunoti star 2 olwo ne daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire kawampologoma
kaawa mpologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono kaawa yennyini ali mu bipimo bya gulamu 2, 5, 10, 25, 5 ne kilo 1 ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire kaawa mpologoma anti awagala obwongo. Oteekateeka kwanjula weekwate kaawa mpologoma omusiika obulungi onyumisa omukolo gwo. Afunika ku muganzirwaze Katwe mu supamaketi ne mu maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 6 oba ku 0784 43 22 14. Nywa ku kaawa mpologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo